Nkwaniriza nnyo munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe ekabanda musoke owenabalanga akala abatendo zenkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange bikutambulira bulungi. Munnange olunaku olwaleero nkuleetedde ebikwata ku kika ky'Engeye. Munnange Engeye gye gimu ku miziro egyeddirwa wano mu Buganda era nga munnange Omuziro Ngeye akabbiro ku nguvu. Omukulu w'ekika ky'Abengeye ye Kasujja ebusujja Kasujja alamulira ku mbuga ebusujja mu Busiro. Omubala gw'Abengeye abaana bano beeyagala. Omubala gw'Abengeye bagamba nti tatuula asuulumba busuulumbi. Kakati nno gino gy'emirimu gy'Abengeye gye bakola mu lubiri oba gye bakola ku Kabaka. Kasujja ebusujja munnange musawo wa Kabaka. Kasujja ebusujja musawo wa Kabaka. Ate omulimu omulala abaana abo gwe bakola mu lubiri oba ku Kabaka be bakola obwakalindaluzi. Abengeye mwe bakalindaluzi ba Kabaka. Ekyo obadde okimanyi munnange. Ebyo nno bye bitototono ebikwata kuba ekika ky'Engeye. Ate tulinde mu kitundu ekinaddako nga nkuleetera ate ebirala ebikwata ku kika ky'Engeye. Ati munnange ebika byaffe biba n'emirimu mingi bw'oba biba n'ebibikwatako bingi naye tetusobola kubifuna byonna mulundi gumu. Katubirinde mu kitundu ekinaddako. Kabanda musoke nzikiridde Nabalanga mu Kyaggwe tuddingana ate ku mulundi ogunaddako. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe.